somesa English, somesa math, SS. Somesa P6. Nikati ngandi muto ngani wetumala okusomesa nzira mbaana. Somesa nga wala tojja mu staff room lwaki ubeera n'abaana. Nenga abaana betunyumye emboozi. Ndi byabali sibitegeera ko ndala master byayaawo kyamani w'ekyetume. Basomesanga naye nga basajja bakulu. So naye netesanga bajja kumbe mitwalo 5. Asomesa myezi 3. Bampa omutwalo gumu. Namba kakati okusomesa bonna alinda bambuzeemu aliba mwana. Ebigezo byakomawo nga mukadde nzikiriza ngende ekamba nga ogenda kukola yoki ogenda kubeera wa ogenda kunooneka nga nekindaga ovanga ogenda watu gy'otalina wa Luganda nenga mukwano kojja wa mukwano nenzijira nemuga nzinyika ngende nampa akakaaga ke nengenda mu nnyenda okuwerokamu nenjirinnya nzije Mulago kali wange yali waliwo ewa sister we gyabeeranga weyabeeranga ennyo wenatuukira kyali najja naye olwajja namulabanga mukaluubirizanga naye nga talina kyakunkolera era tosuubizanga mwana kintu omanyi nti okikole namulaba kyali wange aleka yalowooza nti nali njogera nnimba naye yali mulungi nnyo Kayondo n'antwala ewuwe nengenda e Mulago nensaba omulimu mu Norema baali basiimuula nankeera nensiimuula ku makya mu ddwaliro ngenda kusoma olw'essomero lyali Wandege abaliitanga Wandege ya SS okusomera ne kati nga njagala nnyo art ono industrial art fine art music drama byo nga mbyagala nnyo so mba ndi awo ku radio tuli abalangalo group agita superstars muli bya Kampala mwalimu honorable yali honorable Ndawula Ali n'abalala bapya waze bwayisi bajja abaliita abaagala okubeegattako n'ensotya n'ennumbawo ensanga walogayo omita Mwesigwa David ne Sula Ssenyonga Sula oyo kati akola ku Simba eyo radio Simba eyita oba afanda ensiri oba yeyitaane bwatyo ngendayo bampa ogenda kukola ki kuzannya naye nga wali ozannyeke mu kusomera emabega naye nazannya naye nga bangobamu nga mba nkyankalanye lumu twatuula mu kiraasi eyo actually awo ekiryamenvu bali mutuyigiriza bali muzannyo ki waliwo omuwala yali antudde mu maaso ati sikati zidde ez'essomero zabanka obukondo bwe buti nga yetasibye mu nsipi ensumulula ogwange engusembeza nenguyisa mu bukondo bwe nengusiba nende aba ayimbira juke nange mba nina okuyimbira abo bangoba nga Kayemba get out of the class nenkuluma naye ng'ekyangobya Justin ndoza naliko ekikyamu no you are just being stubborn waliwo kintu ekiri character yo nti oba nkuyita sanguine obeera mukyamufu kyova nti wanoonyanga ekiddako ate ojja kubeerawo wekukubira simanye bukomansi ate eyo bangobamu naye nga nali mbyagala so bwe najja and I'm a very good actor. Are you? Yeah, I'm a good one. Semayo oba obudde buli nsobozesa okuddamu okubikola so nenjoyininga group eyo nembeeramu kati bwe mbeeramu happy hours bwa essomero secondary bampa basari yaki nsobole nga nze nkulya drama club yaabwe naye nga ku ssente twasulanga dde emitwalo 16 nsere bangamba ojja kusasula emitwalo 5 kati naye nga nkyakunyumiza ebyo sikyava kaza 16 olezi kyali ngulu Mulago bansasula mu ddwaliro nakeeranga nensiimuula ezo ssente ze nazeekolereza mpeera 11 akati kyali wange oli Kayondo gwe nabeeranga naye twasulanga mu nnyumba lyagu mu kitundu lijjukire Mulago mu Kafeero zone nga yattaka bulungi naye nga ssente zibula kandi lodi nga jja naawe zinyumba yange ino gye nazimba ntunulira ennyumba gye yazimba nejazzo tutabukiramu ennaku nennuma okubavuma ate kati ssente ne zibula Kayondo nga tufune ennyumba eno bayinawo twabeeranga waawo Kayondo Ojunju Kasimu Kayondo talina mukyala mukyala yabeeranga mu kyalo ekijju omanyi tetwagala nnyo okutuyingirira mu bulamu bwaffe wali wabakawboy naye kati nze nga Eva mbaawo nga mba happy kati nga buli abeera nange anjagala omwana ono so ne tugenda mu Nalwewuba zone Nalwewuba waliwo landlord wamwetanga Mabirizi sijja mwerabire Mabirizi waliwo kyali wange Bukenya ssente oba ssente z'ekyango bakyali kyoba yajja okubanja Bukenya n'amuyombesa n'atwala Bukenya n'amusiba Mabirizi oyo Mabirizi owekkomenti mwangu si mwangu n'akatono kakati ssente ne zibula era e Mulago ne zibula
kayiro nangamba omanyi emirimu gibuze muzimbi akati kirina okukola ngenda kuddayo mu kyalo ye ekijju kiri Sembabule Mawogola Matuma oza gombola y'emitete oli otuse mu 6 nkyali mu senior 5 eyo na period eyo akati olwo eno gye nali nagenda mu drama group nga nafuna mukyali wange Kasozi Jamiru bamwita Naku Musana Kasozi oyo yakolanga mu UIB ne tufuna nanga ayina ennyumba ye ne kati olwo in transition ayagala kutula group ya Fenia Superstars mwetwali akola ye gye weta combined talents ati nze ngeri gye yali bwoya wange kukosa ino genda naye combined kati Kasozi afunawo ennyumba tandika okutula olwenve mugamba gye mbadde embeera nno byekyanze ngamba jana tubeerenga wano okyalina zero egenda okusoma because usually awo nana bikolanga nsoma omuntu wabeera occupied omuto atalina bulungi nnyo direction ebyokusoma bivaako kati okusoma okwo yali hope yange yokka munsi. What could drive you ntikyanga nti omuntu agamba nkutte ku ssente no bansasula neno naye nsuubira okufuna ssente ssente nafunanga zaabanga ntono nnyo naye ekirala nga ndowooza nti anytime opportunity erijja munsi naye at least netagankola senior 6 muzeeyi simweraliikirivu mwana gwo muzeeyi yandeka yaŋŋamba genda otetenkanye ng'oba olumu bwe buzimbuze ne mukubira ne mugaba mukadde oba ompeerezeeyo kunga omutwalo bwe bityo naye ng'oba olumu akati omwo nfunamu mikwano gyange nfunamu Mathias Ndawula yabajjanga abwajja actually mu ndasiteri ye bwayisaawo nenfunamu Amoni Sesaazi ng'alina Washing Bay Kanyanya okwananga strategically babanga bakyali abakugattako kati nga kyenkola awo nentandika bwe nava emulago tandika okukeeranga mu ndasiteri ye bwayisa era bw'otuuka ebwayisaawo mu Bajira ndi superstar awo mu Bajira kayebono waffe yennyini awo bamuzeeyiza ddibaani awo nga nkeera nembajja mu bigundi ebyo nenkusindika London nemmala nengenda ku ssomero bwe navangayo nengenda mu rehearsals nemmala nengenda ku Washing Bay ya Sesaazi ekiro emulago ovuddeyo emulago nali nvuddeyo lukyali wange Kayonda embeera egaanye otandise okubeera ne Kasozi ne Kazo naye twabeerangawo bangi happy hours ate ye ngeri kumpi nannyo nga nzikirawo bukkirizi akati awo ekazaawo twasulangawo nga 8 nangawo egayi wange Amoni Sesaazi ng'oluusi ajja waliwo gayi bamwita Nkalokope naye yakolanga ku Simboko Abuma wejje naye yakolanga ku Simboko nendo zula nti omusayi gwa entertainment oba onagi abaana abo nakula nabo otandika oyingira mu ssako zaayo mpola bulungi nnyo abo kati nga tubeera awo kati olwo Eudamani mazongoto Eudamani Nokuricha waliwo ne gayi mulamita Master Parrot ne Yusufu Nampala bali ku University Makerere katukawenjo waliwo omwami bamutabuka wenjo akola ku CBS yalina ekibiina kye kya drama nga bakitadizido performance kati ng'oluusi bano baali bagayi bange naddala Yusufu Nampala oyo ng'ajja nankima neŋŋenda nenkubayo ekicuba netuzannya tutandika okukola connection yawo interest ya music ejja Eudamani ate ab'Emakerere basisinkana otya Yusufu ono ali mukwano gwange ne Nokuricha bajjange ebwayisaawo nga Nokuricha yatuuka ne Makerere Nokuricha wetaaga otumutuuza Nokuricha ayina eddiguli ye tomuyita badman Nokuricha seso Nokuricha oyo nno yampanga ku ngoye ze nayamba oyo gayo oli maama n'akuba hiiti oli maama za Joe ayimanga eyo nanyenye enviiri nga superstar waffe ssebo oyo tomuyita wakusanga ekibija kyadda si kyaleero kakati mwekubeera mbadde kungamba awo olwonkola emirimu egyo mu drama group bangoba baŋŋamba sikyalina budde bukola lyaso naye Kasozi si yeyangoba waliwo kyaliwe awo yateekawo embeera naye ogenda kuva wano oli musinya 6 olwo mwedike nali nkola ebwayise nga ntandise okufunga nalinamu emitono gyange ena n'ekitundu nga nempangisa ennyumba ekazeeyo waliwo zona nayita nseekula mirambo nensasula emyezi egi nenfuna n'akafaliso awo ngaera gumu kitundu ali omukaali kati ate nali njagaza nembeera omwo bwe ngenda ku ssomero naye kati gwomanyi otuuka ku ssomero bakubanja school fees n'okuli oluusi tewalidde kyaggulu emyezi 3 bwejaggwako kati sente zafunikene kati nga nyingira olulwandi oli bwatandika okummanja nga nyingira 7 ogw'ekiro ng'aba yeebasasulanga abo 11 ku makya nga makinga sure ndi nze okusenkoza ateekako okufulu ndala
ayati muna yaita kiina ekyo naye lumu bazuuka 11 nga Gayi atudde ku mulyango se muzeeyi bulijjo bw'oti bw'okolodduka ne mugamba leero nkuguddemu muzeeyi nina gwe mmanje njagala ntuukeyo nga tannavaawo mulabe bali niwe otakomawo na ssente zange sadda apagati ebintu byonna ebyalimu byasigala omufaliso gwaffe gwasigalamu naye nja kuddayo komba bangi ebintu byange naye nayitawo kennaku ezo muzeeyi akyaliyo negezaako kubanoonyanoonyako naye nga ndaba owakyukakyuka okkiira ku guiding star bannange era bw'oba omanyi muzeeyi awo ng'okkiidde ku guiding star wekazo waliwo ennyumba awo kwe nasulanga nalekamu ebintu byange muzeeyi naŋŋamba nalanga kusimba nti wabulanga nayenzo bikimu kati kubanja ssente bwezi kasiziina mulekera ebintu naye ebintu byange walimu ebintu byange byenandyetaazira oba era byali bite naye nga njagala nnyo okuddayo actually njogereko ne muzeeyi ayinza okuba gyali ne mukyala we naye naddayo konkunoonyawo ate oba toyambadde uniform olusaba uniform tebabawa nnyumba ogenda zijja wange osoma nagenda nyambadde engoye za bulijjo kati wenfuluma ennyumba eyo obulamu bukaluba yukana ogenda ku ssomero siina wembeera oluusi weetooloolebwa ayisaawo n'ogendako mulayoniza ekiro n'oyingira mu nga z'okkuba endongo naye nga tozze kuba ndongo onoonya waakwebaka obudde ne bukya ne weefuula akyaliddeko mukwano gwo gw'oludde okulaba kyokka g'ogenza okukyali agenda okulaba obutuuka waate weebaka bwebasi kumbe onoonya mbeera kati waliwo muganda wange kati omanyi bempita baganda bange olw'embeera gye twayitamu yatugatta bamuyita Eddie Kiberu muwulire erinnya sipya Eddie Kiberu yali nga muyimbi mulungi nnyo nga enkaaluubiri anjagala kudda mu kyalo sobola kudda mu kyalo wano era nga kavule makereraawo kati wa Eddie kyewanyumirako twalina pakoleeta yaffe nga tufumba shayi ne Rolex ya Rolex awo obulamu ne butereera nga tweriira Rolex yaffe nga weyoke kuba ne Eddie yakolanga ku B+ nga muzosobola emitwalo 18 ekikomando kibaawo ku area nga tulyoke amata osuula mu pakoleeta amata ekiro nalisiga nnyo nenywera gundi machayi wange mukalusi mwinaako tabbo nga tulyoke ati bandi awo bwembawo ngenda kwapya waza okusoma era sente za mokise za registration mukyala wa basa mutabesige yastas wapya waza yala yampasa okyabajja olumbajja naye ng'era sente olwa time okero oli mu senior 6 olina okwekomiti nanyuma washing base kyagendayo kyala wa basa mpa sente eziregister azikuwangaani wali osoma bulungi yakwatibwa nali mwana naye n'empisa nga midistove ennaku yonna ennuma nga nina empisa nnyingi mukyala nampa sente nenregisteringa awo akati Eddie Kiberu mba nkyabeera naye Eddie afuna visa ya South Korea mbambi ng'amawole gampa gassanyu naye nga ganno gy'oli kubanga kati ate ngenda kugenda namwana kakati Eddie ondagewanda kangende njije nasooka agifuna sente za tikiti nezigira nga zibulaawo bwempowa ebutuuka amankozi kati olwo waliwo Gayi twali twazannyako naye drama bamuyita Juma Kinyiri balunywa akalubo balunywa promotions kati balunywa muvudde bwera bantu mmwe emyaka mingi kati balunywa oyo abeeranga ne Walukaga nga batambula bonna mu ndongo eyo mu kyalo ng'alina ennyumba ye tagibeeramu nenjira nga bakomyewo nemugamba ddensaba mbeereko wano bakulya senior 6 olunywa nakkiriza era nakola senior 6 nga mbeera wa balunywa oyo nyumba eriwa kazo ng'apangisa karuumuke kamu naye kakati balokola bulungi senior 6 yange mbeera waawo kati opposite waliwo abaana nabeera nabo ku ssaza e Masaka Mediseka Adamu balunywa ate naye sente z'ennyumba azamubula netezamubula balunywa teyafaayo nnyo engeri yetagisulamu kati landlord ajja agamba bagwa mu nnyumba eno balunywa waali landlord ateekako okufulu balunywa asumulako okufulu yaffe aga landlord enabbi olaba kufa eyo nalese waggule azze nabbamu seeri nateekako nekufulu ye landlord ate yeekyanga aŋŋamba gamba oyo muganda wayagala kunsiba ayagala kati gamba nabbye sente ze mugamba nviire ku nnyumba oyo Juma oyo kati Juma atuuza abapangisa balunywa etamita wakusaaga abagamba bannange twekalakasi ennyumba zammwe beeka ennyumba ye eri mwasula eno zino zammwe tewabanga abatiisatiisa nti abagwa mu nnyumba
bw'agoba amateeka gagamba gati ate tino teyasoma bamanyi amateeka wajjagajja abatiisizza amala okutuuza olukiiko ekiro walinyo n'aseemu abantu abasa bakubyemu ennaali n'asenguka n'agenda kati nasala busasi enzira ne bakyali bange bano bamedi enabeera nabemeza ati awo senior 6 engeri gye nali mbadde mu drama nga manyi okukola scripts tandika waliwo gayi wange yakolanga ku UTV ali UTV omuyita Isaac Amatu gamba Isaac atandika okukolera abayimbi nze nja kukolanga scripts atandika n'Abdul Mulaasa nze nga mpaana script naye nga sitina kamera yadde computer ekola Abdul Mulaasa omuwandiikira bimbi sikuwandika video ngenda kusiba faamu. That was very good kubanga omuntu bulijjo yawandiika ennyimba ezo omunoonya nga ngamba oba ngenda kusiba faamu swimming pool analeeta idea ya Abdul Mulaasa okutambulira mu faamu y'abakyala kati ebyali bya Abdul Mulaasa nenze bwe yawuleetanga oluyimba ffe nga tukola script ya video abakyala balina okubaawo bwe bati omunene wa size ategeeza kino tulina okukola ebintu bwe biti nyingi nakola scripts nyingi nnyo akati awo nga tubalumba munange tusobola okukolera video wetu nga tuteesa ssente ate n'ogula obuteepu twakozesanga bulimi ne DV tapes n'ogula obuteepu ne tugenda tukukwata ne tukutereka waliwo omwana bamuyitanga Sseŋŋendo yali waliwo essomero Lubaga abayitanga media ki waggulu awo ng'agenda ku kyalo wali mutetenkanya nali sisikiriza kati Sseŋŋendo ng'ajja n'atukolera waliwo ne Jona kati alina TV emukwakola kati bajja ne batukwatira tereka buteepu noonya n'editinga tuyitayita mu kibuga ne tufuna n'editinga n'editinga so awo mu process eyo ebyo nabikola ne mu sinesi so process eyo mala awo naye nga gayi wange oli ayiza ate antemera bulungi eri gye naliyanga yali tekinikomu ate antemera nnyo tumala awo mbeera mbamedi bali tukola awo nsanga gayo mita ya Derek Katende kunoonya ba editors ina company gyakolenga kya DCL Studios. DCL ene ya Ebonize. Eno DCL. Ntandika okungandete emirimu nali market ya mulungi ngandete emirimu tukola ndifuna akati gaya yali atukozesa nagano tusesulanga abo bimanyi tuli ku Wilson yawo nengamba Derek tukole tugenda kola studio yafe abajita DC tugenda kukyusa mu facha L tekewo R tujita DCR Studios so netutandika awo nitukola studio yo DCR ati awo tandika okuyimbira ennyo eddala olaawo baraga dindi bidandiyida yagala kashi awo ngagwa akatweko kano ekagatta video eno tenabeera bweti ayambale bwati kala zibeere bweziti venue yeno nga tukola ne muganda wange oyo Derek ati oluusi ennyimba ezimu nga mpita Yusufu Nampala nga jangu tukole ekuso ngenda kubuusa ontwale senior 6 ogimala ofunya points meka era university otukayita senior 6 nafuna points esa ina sente zintwala kwingi 15 that wasn't bad wakala combinations ola okolo that wasn't bad at all alinkoze geography okulanga geography mutandisa okujja mu rocks ezo ngakai nemujjamu n'ogamba divinity yingirawo nkola n'enyingi zaawo Oluganda nga netukolaawo ate nesayina sente zitwala neŋŋamba era baleeta bijjabu foomuzi ebyo nga tubisasula bumushuma aga sijja bisasula kuba sijja kugendayo sente siziina ezintwalayo ate siina suubirifu na points za gavumenti ate awo zitandika okwecapira za senior 6 university saagenderawo nagenda luvannyuma katola bagaye nti basoma n'omukyalo ono Bekazena ati oga ayenkana nange emya oyagala mukaddi tugenda kuwumulemu tuwumulemu tweyongere mu maaso kati waliwo awantu wenjagala otuuke omanaginga otya Raymond Amakula ngoyange ngodduse nnyo naye tugenda kola tuti emboozi eno tugenda gikomya nza tujja kwekwata bulambalamba tujje bukoma nsimbi byonna byobadde oyogerako tubirabe mu buntu era tumalireyo ddala emboozi eno kubanga akati awo tujja kubuuka nnyo kumanaginga Rema na managinga Mariam Tidati
managing tina tindo no waffe managing Eudaman Mazongoto oyo muganda wange Kiyago oyo tulina history mungi atugatta bakemige yigange bali batusi ondonge so ne managing Pastor Wilson Bugembe omanageza ko kuze Bugembe project ya mukuva mukama njagala kumanya ati komaweka actually Bugembe embozi njagala nyonyi ko kuye ntono was a young boy very talented musinga ko mwaka pastor gospel music atandika okulizinga naye nga omuyimbi omukyala Judith Kabiri ye takolagana abantu otali balokole ngera yeekuumidde akati mu mbeera eyo nendaba Pastor Bugembe oyo waliwo omwami bamuyita Alusi agulanga nnyimba n'amusindika omukolera vidiyo waffe mukama njagala kumanya ajjukira edda nga ennyimba mu lufulumya lupya vidiyo nemubuuza bakuwa awaadi ogitwala amawaadi zaaliwo ebiseera nga nange gitwala etwogera nemugaa tulina okubridginga gap eri wakati wa tunatera okumaliriza tugenda kumaliriza kyetugenda okukola tugenda kuddamu tukwata ekitundu ekyokubiri ne tujja kujja bukoma nsimbi olwo tulagire eddala masomero ge wayitiramu ennyumba ezo zobadde yogerako ne maama tumubuuzeeko bulungi nakuba byanjawulo essomero Damiano lyavaamu tuga nti wano we lyali tweyanza kale mu nsonyiwe okuba nti tutandise kikeerezi puroguramu enadde njesunze nnyo tujja gyongerayo kuwe buli lunaku ab'ebukoma nsimbi tujja kujja butereevu nnyo nammwe tubalabeko tubabongeko ate tulabe butya omwami n'ensonga z'abadde ayogera muzoogerako kimu munnammwe mutabani wammwe gwe mwalonda okubakiikira musiibe bulungi mweraba